Mbeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula nakutegeezaako nti olunaku olwajjo yabadde press conference y'omukulu gwe bayita Dokitaali Chameleon ekivulu kya ggwanga mu ggye ekyasazibwamu luli press conference olunaku olwajjo yabadde yabirimunya bangi nnyo abayogedde ku kivulu kya Chameleon naye nga abasinga maloboozi gabadde mangi nnyo naye nga googera negative side eri Chameleon bazze ng'asobya omukulu wa Abitex yavuddeyo bajjo ne bavayo bonna abategesi bangi nnyo n'abantu bangi bavuddeyo nga bemulugunya wabula omukyalo ono omutegesi w'ekivulu kya big events agamba nti oba yakola nsobi okutegeka Chameleon olw'ensonga nti abantu bakubye ekivulu kye tamanyi oba 24 kyanaasuubira oba kyekinaavaamu naye mu mbeera yonna omukulu Abitex twasobodde okuba twamufunyeeko omukulu gwe bayita Bitone naye nga omanyi Bitone okufulumira mu mawulire alina kwogera Chameleon era katandikidde wano omukulu gwe bayita Abitex yavuddeyo n'ategeeza omukulu Chameleon nti nga ye alina kwetereza mpisa ze oba oliawo embeera etambule bulungi nnyo. Chameleon eriyo kintu kibaawo nga tewaliwo nsonga ate buli waliwo ekibaawo nga buli ekibaawo Mukama Katonda lwayagalateeka ate tukize tugambe sitaani alina amaanyi sitaani waliwo lwakuba Katonda gusu ekyomukize mugambe kubanga ne Katonda sitaani yamulemerera n'amulekawo naye waliyo essaala ensala ennungi eri Chameleon tukize tugaane bikolobero bingi essaawa ekubikeendeza essala z'abantu eriyo omuntu agamba nti simanyi kamunye ebikolimo by'enkoko tebita kamunye naye buno bemulaba bufuyidde kuwaya bwebufudde era oba bufudde bikolimo tukirize tugaane mbadde nsaba eddogo liveewo beriba nga weeriri ensonga oziwulidde abamu babadde bagamba nti oba Abitex yaloga ekivulu kino kuba enkuba yatonnya awantu wamu ate nga Abitex yasinga okumanya balogo b'enkuba. Abitex agamba nti Chameleon asobola okuba Chameleon ekivulu kye nga bwe kyatambudde omutegesi ali mu loosa akadde kano naye omukulu Chameleon yabadde ayita abantu ab'enjawulo bamuwadde ssente General Salim Saleh yamuwadde Speaker wa Parliament yamuwadde ssente amusaba ssente zo yafunye agabanyizeeko promota omukyalo ono tumuwakire n'amaanyi nze Chameleon simukwano gwange era mbadde mumanye nina kujjawo nagandise kuba bakimanyi bagandisa naye nga ngamulisa kuba simukuye mwetaaga neetaaga abata neetaaga nange basimwetaaga era Jose Chameleon tebamubanja kituufu Jose Chameleon bakyamubanja biyimba lupya eyakoledda byeyogerera Chameleon yimbi yekka asobola okuyimba oluyimba Jamila abantu ne badigida asobola okutuuma konsati ye Jamila abantu ne badigida tebakyamubanja oluyimba lupya ate nga n'ennyimba empya forever abadde n'oluyimba ennyimba ennyingi bazitambula emabega mbadde nsaba n'ekisala Jose Chameleon akwatibwa ekisa kizibu ekyavuddewo kyavuddemuko bafunye ku ssente kyekigambo ekituufu wakupromota ssente kuba promota singa tyatesitese tewalifunye ssente ezo Salimu Saleh yakoddemu $150 sipiika yakuwadde ssente kwata wakati owe ku promota yeka nga Chameleon ayinza ozimuwa promota wakabira nti ekivulu kyamusala Fenoni stage yagwa Chameleon ye yafuna dda ssente naye bagabanye nkutegeeza nti omukulu gwe bayita Dokita Bitone ono nno yatambulira nnyo mbigere bya Chameleon n'okuyimba Chameleon wakyusiza erinnya naye ng'akyusa bw'asala enviiri ng'azisala agamba nti omukulu Chameleon amusaasidde naye Chameleon atandika okwewa ekitiibwa nga bw'ayagala bamuwa ekitiibwa naye n'abantu abawa ekitiibwa buyaga yatonye enkuba n'ejja nnyingi naye kyewunyisa ate mu Kampala wonna teri bizimbe byagudde teri bantu bafudde problemu yabadde wa muganda waffe saasira muganda waffe Chameleon era nga tukusabira Mukama akugumye mu mbeera yonna nze sirina buzibu na muzeeyi Chameleon bayirawo abasajja abo I respect them so much kubanga without them tetwandibadde mu industry problem wepa abafaani baffe bagenda newankubadde era waliwo obunafunafu mu bakulu baffe ekyo tulina okikkiriza baganda bange sometimes omuntu okubeera nga you dominating somewhere ogikozese nga advantage okulinnya ku balala ekyo tulina okimanya si mu music industry yokka wabula ne mu families everywhere respect should be for all people oba oyagala bakuwa ekitiibwa weewe ekitiibwa okitegeera emabega kaawo nze nalina okusika omuguwa ne mukulu wange oyo olw'oluyimba lwe twaddamu olwanga bwe wakolanga naye sikeerangako
ne muvumo banenkola ekintu kyonna ekimuhumiliatinga nayita mu bugubi nga nze Bitone okwekizistinga abantu okubeera nga bagamba wendi kati olunaku we lukya Gravity n'akeera n'ayatula n'agamba kino ne kino ne kino naye temumunenya kuba temumanyi biki byayitamu. Kitegeeza Bitone awagidde Gravity bye yayogera nti ekivulu kyalyoka ne kimusala ne kigaana ekivulu okubaawo. Omukulu Bitone agamba nti ayina ensonga nnene nnyo okuba ate ng'awalana Chameleon mbw ayimba ennyimba ne basasula ennyimba ze baleme ozzikuba ku TV. Nze namala kuvaayo kuyimba luyimba saati nti banange mpulira yag'omuku nti wali yanoonya ani we yanoonya nga precious bino ebintu abantu babirabira wano kungulu naye munda eno abaana basafari ng'ebyaddala lyali abaana babeera eno nga bafuna pressure. Nze ennyimba zange zaagaanibwako okukubibwako ku TV. By that time sijja kwogera mannya g'abantu kubanga abantu abamu babitwala personal ne banye manager omu nga yagenda agamba buli wenteeka oluyimba ba TV presenter ababimanyi nga buli wenteeka oluyimba oli naye mbana akabawo nga naye ateekawo sente temulukuba. Mu industry ya Uganda tuli mu business etali nyangu. Omuntu akulabira agamba naye nga muganda wange emisambu gy'obuuse mingi so ebyo byaliwo era byampa okukula ng'omusajja. Ye Dr. Bitone oyo gwe kutegeezaako atambulira mu Chameleon agamba nti abayimbi balina ensonga nnyingi nnyo ez'okuba ate nga omukulu Bitone akyayogera Chameleon agamba nti kimugwanidde ekivulu okubanga kyagenda bwe kityo kuba omwa booda gwe yakuba yali musajja mukulu lwaki teyeetonda. Kakati problem gye tuli mu kufeesinga essaawa zino teweewunya lwaki Biga yavaayo n'agamba Kenzo tamuyambye oba tagaba connection naye remember baaliko abantu bameka oyo Big Eye twamumanyira kwedi Kenzo lwaki atuuka n'agamba tagaba connection alina ensonga ze ng'omuntu ebyo abantu babibuusa amaaso baganda bange ne mukulembeza simanye ebitiibwa nsomayo tayogerwako munene nnyo simanyi no yagejja nnyo takwatibwako kudiru ki ng'okoze ensobi emabegakaawo njagala tukkirize ffenna mukulu waffe yavaayo n'akuba omusajja wa booda kibooko. That was very bad. Okuba otya omusajja wa booda kibooko ng'olina ekivulu. Ye omukulu oyo gwe bayita Dr. Bitone agamba nti entalo zonna mu ndongo wulira bwe ziva nti ombuuziza lwaki tulina obutabanguko buno omusingi gwe baazimbira industry yaffe gwali mufu. Ffe tuli baana abakopye bakadde baffe bye bakopye baatandikawo bana basajja baatandika beekuba mwabiwulira lwaki ojja kasepiki kange baba agenze baba okitegeera nga beekuba since day one kitegeera tunaawo mukyayimu era abakyakola ki tolo omuntu wakubidde mukulu mune bwe batobye from zero ate kati gwavaayo ng'ojjayo mutwe ng'alaba olingiza mu sowaani ye. Ye mukulu oyo gwe bayita Dr. Bitone akyali ku Chameleon kutegeezeza nange embeera eyo ne bagamba naye ayimba ngaazi abantu nange baŋŋamba nze nga siyomba nange baŋŋamba eyo nti sebo mukulu ng'ayimbanga mbagamba kiri okay. I don't see any problem with that. Ekirala gwe bw'ogamba mu ntambulira mu ddoboozi lye abantu bamugamba nti Bitone Chameleon atambulira mu ddoboozi lye. Yabadde ali mu press conference ng'ayogerako eri bannamawulire omukyala full figure gye yaviiridde yabadde agenda muyisaamu sooka owulire yabadde amunenya kwogera ku Chameleon bubi. Nkutegeeza nti otalo lwabadde lw'amaanyi full figure ng'abuuza Bitone wayimba biki lwaki omanyira Chameleon.
Yayimba ki?